Poliisi n'ab'ebyokwerinda olunaku lw'eggulo baalutindize okutuuka ku kyalo Kisoga mu ggombolola y'e Nazigwa mu disitulikiti y'e Kayunga. Ekiwejjowejjo kyabadde mu maka gano ag'omuvubuka Owen Ssebuyunga ow'emyaka 27. Okuliraana ennyumba ye wali amasabo gano ekikakasa nti ono musawo wa kinnansi. Ensonda ez'enjawulo zaategeezezza NTV nti omuvubuka ono ab'ebyokwerinda baali bamugombamu obwala oluvannyuma lw'omukazi omu ataategeezeddwa bimukwatako okubula. Kigambibwa nti abaasembayo okumulabako baamulengera atebateba kujja ku ssabo lina okusawulwa. Kino kye kyawaliriza poliisi okukomawo ne Ssebuyungo okwongera okwaza amaka ge ne ssabo w'akolera. Mu kusimaasima oluggya ne mu ssabo, abakulu kyababuuseeko okuzuula ng'omukazi abadde anoonyezebwa yattibwa n'aziikibwa. Ekyo nno kyandibadde yaddeko, naye ono teyabaddeyo yekka kubanga baasiŋŋaanyeyo n'emirambo emirala 4 nga nagyo gyaziikibwa mu ssabo lye limu. Buli mugenzi yasiŋŋaaniddwako akapapula k'5000 wamu n'akasumbi nga kirowoozebwa nti ekyabaddemu musaayi gw'abattibwa ogw'abakenenulwamu. Bangi ku bagenzi kirowoozebwa nti baalinga bagenze kusawulwa kyokka nga ne gwe bazzeeko alina ebigendererwa ebibye. Yamanyi agume ati abiraba bali yamanyi ate nakkiriza okugamba nambuyita omulundi ogutali gumu nempede nefusi nenjigamba nembuga nemotoka nezijjawo buli bwe musanga nemugoba nemotoka banagabo basse abantu bananya bana bannabo banno kyokka abana babe babulira wano naye bantu bameka bano yandikutte 10 ekibanja kivano paka ku kitoogo naye nakola ekyo naye nga teyeewa abantu tayogera nabo nga muzibu nnyo abadde muzibu nnyo naye tutidde. Ssebuyungo alumiriza nti abantu abaziikuddwa mu ssabo ye tabattangako era ng'abisibye ku omu ku bakodomi be. Nze oluusi bwe nasulangawo ekiro nangamba nti azze kusula eno mu kyalo nasulanga eri mu nnyumba najjanga n'abavubuka be. Amaka go gani gani? Amaka ga taata. Taata wo ya? Ye Sonko. Omugenzi yafa era yali musawo. Naye yali musawo. Kakati dine ssabo badde tojjaamu. Nze okulikozesaamu mbadde ndikozesanga mu lwampaka naye nga simanyi kirimu naye nga mu ntandikwa yaŋŋamba mukiwulira mu ntandikwa yaŋŋamba ekintu kimu essabo erindako ddikola ki oddikozesa. Abamu ku booluganda lwa Ssebuyungo bategeezezza nti ebyokusaddaaka abantu babimubuuzaako kyokka n'abyegaana wabula ng'ekyewuunyisa yali yabalaalikadde obutajja waakolera mirimu gye. Ne tumubuuza tumugamba Ssebuyungo tuwulira ensonga zino ne zino ziri zitya nti ezo mpalana za mulimu mpulira nti akola mulimu ki nti omulimu gwogwo ogw'obusawo kubanze siri musawo. Abatuuze bayisizzaamu envuuvuumo nga bwe waliwo n'abantu baabwe abalala abazze babula nga Ssebuyungo ono yandibaako n'ekyamanyi. Okufa kwabo okubula kw'abantu kubadde kuwe kuli ebbanga nga liwezeeko kubanga nze nange kamwa koogera ne mukodomi wange gano genyini amaka yabulira muno ate soomu wabula n'owokubiri ne basala amagezi ne bamutugumbula. Awamu poliisi eremeddwa okusimawo n'enkumbi era nga baakuddayo n'ekimotoka kiweetiiye okuzuula obanga wakyaliyo abantu abalala abaaziikibwayo. Bangi ku batuuze babadde baagala ono bamulye bunyama n'ebibye bisaanyizibwewo wabula poliisi n'ebalabula. Temukwata ku kintu kyonna. Ekitundu ky'e Kayunga kizze kyogerwako nnyo ng'ekijjuddemu abasawo b'ekinnansi kyokka ng'abasinga ku bo bafeera abawedde emirimu. Waliwo n'ekiseera disitulikiti eno we yayitiriramu ennyo ekisaddaaka bantu naddala abaana.